ekyo ekifuusa akasozi olwaleero enkya kyekigenda okuzaala akaserengeto oko. Mwali mukitegeddeko nti tewaliyo kaserengeto okutuusa nga wabaddewo akasozi? Obadde okimanyi geographically oyina womanya akaserengeto wonna nga tewali kasozi? Kitegeeza nti bw'oba onooserengeta weetaaga kusooka kukola ki? Weetaaga kusooka kukola ki? Kwambuka. Naye nyina amawulire amalungi gy'oli nti ku ntikko y'akasozi ko waliyo akaserengeto oko. Era nyina amawulire amalungi gy'oli gamba nti gampe. Siwulidde, gamba gampe. Gy'okomye okulinnya y'ogenda okukoma okuserengeta. Kitegeeza kyekyo nti gy'okomye okukaaba y'ogenda okukoma okuseka. Ani awulira ngambeko nti amiina? Gye bakomye okubimanya. Wali ababiwuliddeko? Siwulira, wali ababiwuliddeko ebikwatako? Gye bakomye okubimanya. Obungi bwabwe gye bukomye n'obungi bwabo abaliwulira obujulizi bwo gye balikoma. Ani awulira ngambeko nti amiina? Era ebyo by'oyitamu olwaleero bye bigenda okufuuka akatabo k'ogenda okuwandiika abantu ke balisoma nga tebaagala kumala. Lwakuba tonnabikkulirwa nti embeera zonna z'oyiseemu olwaleero Katonda abadde akukolera katabo akatali kakoppe. Manya abamu baagala okuwandiika obutabo obukoppe, baagala okusoma okuwulira sitole z'abalala bawandiike. Gwe togenda kuwandiika katabo kakoppe koppe, ogenda kuwandiika katabo ko kennyini nnyini. Ani awulira ngambeko nti amiina? Olwaleero bigezo, enkya katabo. Wangi? Enkya kaki? Katabo abantu ke balisoma nga tebaagala kumala. Kyavudde akugamba y'oli eyo, kyavudde akugamba bwe ndimala okwefunira ekitiibwa ku Falaawo wo. Gamba ndi Mukama akifune. Akifune? Siwuli akifune? Kino teeka omukono wansi nkyogere. Kino bw'oba onookitegeera ng'onyumirwa nnyo endagaano empya, kitwale okebere sitole ya Laazaalo otegere nti Katonda tiyatandikira ku Laazaalo okwenoonyeza ekitiibwa. Yava dda ng'ebyengeri ng'eno bw'ati bw'abikola. Baamutwalira amawulire ne bamugamba yanguwa nnyo mukwano gwo gw'oyagala Laazaalo akoze atya? N'abaga nti mujja kuŋŋumiikirizaamu. Obulwadde bwalwadde si bwakufa, wabula omwana wa Katonda ku mulundi guno gwokka yeefunira ekitiibwa okuyita mu mbeera eno. Ani awulira ngambeko nti amiina? Waliwo Katonda lwatunuulira embeera yo n'agyagalamu ekitiibwa. Waliyo Katonda lwatunuulira embeera yo n'akulonda mu bangi naga nti embeera yo ŋŋenda gyefuniramu ekitiibwa. Ekyenjawulo kyokka nti bw'obanga gwe Maliza ne Maliyamu nga gwe watumiza Yesu ajje mangu nnyo awonye muganda wo Laazaalo, ate Yesu n'akeerewa, ate Yesu n'atajja mu tayimu gy'omwagala. Ekyenjawulo kyokka ekibaawo nti bw'oba toyina kubikkulirwa, gamba nti okubikkulirwa olaba ng'alekeddwa, olaba ng'asuuliddwa, olaba nga Mukama akwerabidde, olaba nga Mukama atakoze, olaba nga Mukama atali feya. Ate naddala nga gwe Maliza yafumbanga emmere Yesu najja n'alya. Oyinza okugandika Lenza yafumbanga n'emmere Yesu najja nga wano n'alya emmere yange nga tiri muyita
nyina zenga alwadde ate n'atajja, ate nno n'atajjira ddala, ate obulwadde bwa Laazaalo ne bweyongera, ate Laazaalo n'okufa n'akola atya? N'afa. Omanyi lwaki Yesu atera okiganya ekyo? Naddala bw'aba ng'ayagala ekitiibwa ekineneko ku ekyo kye wabadde oyagala afune. Tewali awulidde. Omanyi lwaki Yesu akiganya ekyo? Bwe yeegomba okufuna ekitiibwa ekinene mu mbeera yo, tagenda kugira mu tayimu yo. Tagenda kola nga gwe bw'oyagala. Oyagala gye awonye Laazaalo ulcers n'omusujja. Yesu n'agamba nti mpa chance nzuukize muzuukize. Z'okubazaani ezo? Mpa chance nkole ntya? Mpa chance nzuukize muzuukize, kubanga bwe najja okumuwonya ne muwonya buwonya, ekyalo kijja kwekwasa nti yabadde amaze okumira panado. Namuwonyeza naye ne panado ajja kuvaayo agambe naye nange yabadde amaze okumira era ng'atuyanyetuyanyemu. Yesu we wajjidde. Nolwekyo Yesu twala ekitiibwa 30% ne panado, kafinolo ne asipolo nabo batwaleko 20%. Kati ate ye agamba tayagala kugabana kitiibwa na mulala yenna. Ani awulira agambe nti amiina? Oluusi kyava aleka panado n'alemwa, ndikaŋŋumikirize panado amale kulemwa. Bw'alemwa ne Laazaalo oba afa akola atya? Afe. Ndyoke nzije nga panado takyalina kireyimu, asipolo nga talina, kafinolo nga talina, fansida nga talina, nga twalina musawo agamba nti aliko kye yakoze. N'abaziisi bajje, bano bafaaza baziika nabo bajje bamuziike, bateekeyo obuzi mu ntaana, emmere bagirye, amagandula bagambule, bakwate obukesi bwabwe bapakiremu ebyambalo byabwe bagende ewaabwe eka. Njagala kujja nga ne bafaaza bagenze, ndyoke mugyeyo mu ntaana abukebuka atambule nga tewali agamba nti naye alina kye yakoze. Ani agamba nti weebale Yesu? Nkusabira Mukama akunyweze. Nkusabira, teke mikono waggulu, gamba nti ayi Mukama mpa amaanyi ngumiikirize okwagala kwo. Mpa amaanyi okwagala kwo kukolebwe. Ngumya nema okupapapapa. Okwagala kwo leka kukolebwe mu bulamu bwange. Ekisa kyo kimpanirire, nyamba okusirika gonnwanirire. Ayi Mukama, ayi Mukama, mpa obugumiikiriza osobole okwefunira ekitiibwa ku Falaawo wange, ku Falaawo wange. Weefunire ekitiibwa nga si kyakugattiriza, nga kitiibwa kyennyini, mu linnya lya Yesu. Amiina.